kye twayogerako nti nno bw'obeera weekyama kyanga omusajja ng'akuteeka ku kitanda n'okoleta towulire kasuku kyagala sirina kye ŋambye nawe kyeŋambye njagala okubuuza hafi wali like I saw your photos with Christopher. Well, they gave me the wrong signal. Since when? Do you think like those other men we are talking about? I don't want to think like them, but I've been here long enough. Other things can go the other way. Exactly. Oyo mwana ayinza otunda ebibokisi by'ennyaanya n'abikuteeka ate hafi tobera watali ssente nkumanyi happy wa ize yafaddo she died a natural death. Ono aliwo omulala kati eno gy'oli it's more demanding. Happy, there is no reason you can date a broke man, not even a modest man. Because I can be in love. So banya abantu bameka abasabye enamba yo for real. Sure. Omusajja ng'alayira n'olayira kayimba kakaba yinza ki n'asajja kyekalingaagenda okulekamu ekkubo olaba Isaac ebitabeere eyo batulaba eyo ku Kasuku omuntu abeera kati nga bwe twabadde bwetuti era time twakolera mu jakuzi twali mumazi omuntu kabeera onaaabeera kyanga nga buli otegiko kidaana kibeera kite babeerawo ne bakuba obufaananyi naye nga gwe nooli eno mukazi wa okola lwakwaki ate kati obuzibu ebulabo tusanga n'abo abantu emikwano gye babeeramu nti ojja sanga nti Kasuku omukazi wajja bajja mugamba ng'abeera atya nezina kisoboka ateeka obbanga ekitegeera amuyita ate kisoboka mukazi watu oluusi abadde n'endowooza ennungi about omulimu gw'okola but because bano abawa advice ne bamukyusa leero n'alowooza bulala ebifaananyi bino byolaba vidiyo gyolaba banafaba experience bakuba ekifaananyi ki olaba nga pireno bwe obugambo bwe buzirako amaye omugole bezino gomese bagaleza amayinja zino bakuba ekifaananyi essaawa yonna neveweolaba ebireku ebyoli babikwata tetwaze nakyo kufuka tibetogerako talitegeera era sibitegeera jakumalako birabakubanga ebintu byemwogerako nebyo tegeera yalikola wano 3D novaayo nga bwoli ekyafrika batayiseewo bwetumanyi naye nalabako akalango kaabwe they do nice stuff really nice ogenda kubanga okakupereko mu namba ziyitawo screen oba basange access building bakusenye ubagaroad nyo wamma batulaba Kasuka ngoma za kabaka oddanga dda mu kisenge ekizibatuukayakale mu kisenyi walayonaabaya abantu bajja tutya waliwo petrol station eryawo onanyumizanga eya red odivaako wekiryawo otuukawo n'obuza this December man oba okoze emikolo keep like memories that make sense mujudde bakolamu but regardless book and the other better balina abantu bangi abakola bwaba taliwo kosa kusindikira baboyi it is a whole team abantu bakyewozaako otambula na family babeera smart mu masuuti babeera smart omuntu ali eyo nga oyagala gomesi oyagala omushanaba oyagala essuuti oyagala ekanzu gende wa kushona kyemwagalako ayina ne materiyaalo basobola okupimako ne bakutungira bw'oba tosobola kwetungisa osobola okutandika kushona somusala ku Namirembe Road oba ku Zai enamba za wansi weziri kushona tukwagala nnyo tukutumiddeko ne Baby Kuku akutumiddeko kushona ndi ambasada we era buli wembayo nendukolako olusi basaagala musumbuwa naye nga ndi ambasada we mbeera nina okufuna engoye ezingi naye engoye tokimanyi kino za mulembe kintu kyabwe kirungi ate kushona ayina empisa lwakuba oluusi kale wakisigenda luli edda nga sinasala lubuto nga babonaabona onnoonya esaati ezintuuka
olina oli ate bagijjeeyo bagijje Dubai batawanyi kagana abo boyina omukolo ngamba bukyali so but they are very good people balina n'abatunzi bw'ojja nga bagamba empale njagala mu kasayizi le kati omwana ng'agikutungira wali ekyo nga kivaawo era oba oyagala ebifaananyi era ne brayas okukuba ebifaananyi byonna byeyagadde mbaga kufiirwa kwandula byonna ebikola sobola okukuba ebifaananyi enamba zewasaawo eziyose omukubirako nembeera ng'ate mwekwasaganya abalungi abatulaba bali kasukaali abali ku mitimbagano egy'enjawulo tweyanziza nnyo tweyanzege mwebale basiimye kuku okubayamba okumanya ku myaka gyo kale tujjasika abadde tukayisaawo bamusiimye naye hafi naawe oli awo oli kufaate wana mwenna temudduka wala kwereka I think hafi at most alifaate tuli at most ng'agenze wala nnyo wamma bwena abali ku mitimbagano tweyanziza nnyo tweyanzege abatulabira ayagala muwetera yale wala ukuweri muwola okusewape mu famire tetwogera byama abali emasaka abali emukono abali mu bitundu byonna ebyenjawulo tweyanziza nnyo tweyanzege mwebali nnyo omulimu ogw'ettene mwebala okubeera nga muli kasukaali kati bakyalemeddwa okugalawo amaduuka namaweji Irene abeeraga babannange nesigalawo oluduuka paka nga kawedde ababbi bajja okusanga mu dduuka mu kiwanga naye bazala mu kiwanga abantu abaku bali mu kiwanga bazigulayo era mukiwanga wakyuka bwowetaba otikwa nawasookerwa oligyova esonde trading center gyotuukira mu maka gaffe ga mwami Kayitali tuli bagaggamu yo awo yo wasula jejange sisita we buganda babeera awo wajjajja so abajja okukulirawo mulimu abakulira amuganda wange abakatwengako wamma twogera tuli ku nsonga nti abantu ki ennyo kyebabeera baagala ku bantu abali mu limelight abantu abali bana bakuku as boys tukimanyi nti abalebe baagala yitambawala nekimugenda nebeepikira oli yayita mugundi era weeyo omukono mu bronoke abawala ennaku zino ombairewe abalenzi balawula abawala kati batandise percentage bayingirira ddala babala bavuuka nga 6 oli nagamba 5 nga kwata 50% ogikwata waawo ayitugera kufe abalenzi tetufaayo omuwala bw'otaawase okitegeera boys really love sikukulaving a love bayambanya omuwala nga si ataddemu ng'omulesi ataddemu effort okujjukirako okulya kya bulijjo si kyekyamakulu ekiri kati wafuna emmere ey'obwerere gyataakasolingidde akabaye alhamdulillah nga yise engalo mu maaso so kati omuwala abalenzi balina okukimanya tinaabakyala gye bali eyo azimanya tufe abakazi gye tulinga abasajja bali eyo batwepikira so like screens oba celebrities and all that n'abalenzi abawala abataddeko ago yayagala bwamala okufuna aye neweeziryoyonga anze okuteekamu enzenga tandika okulabisa n'omusaba fiizi z'abaana abawala naye abo abalenzi tebabeera banaku nnyo ofcourse waliwo n'abawala abanaku abakola ebyo naye ku mulenzi abavubuka ennaku zino bansobedde yes abakazi bakwana abalenzi naye kuba weerekeramukko kani nze olaba nze ne bemba n'ebizibu okugamba nti ndi mulwadde olina kuba muntu wange okitegeera okugamba nti leero siina kyenalidde obeera muntu wange naye waliwo abantu tebakyakwatibwa ddala nsonyi omuvubuka n'omusangawo nga ayinamuwala njagala essaati surprisingly with a man osobola okungamba nga kikyaliwo just kukosa okugenda biganye nterako ekyetaano ngoli kyali wange nakigamba ati omuwala mweyagala naye kizitowamu anti kuba ekizibu nze wakyo ekyo sikiwagira abakazi mumanyira
abakazi bamanyira kituli musayi omukazi nga yakulisizaako kuno bonna sisisinkanako mukazi sisisinkanako mukazi nga yali awadde ku musajja sente olaba kabeere bano nti bamaama baffe omusanga eyo muli mu bya famire biki omusajja n'amukubira notemuwulira ng'agamba maama waffe omulala onankubira eyo n'agambye mulala maama waakulangira sente zeyawa kitaawo gwe mumanyira gwe nalabiranga kwa kitaawo oli mwana we yawanga bba botaaba tewaliyo na munneekwala yawe n'alyoka kulangira abafumbo bo balina okukimanya nti ate kikanye ewaabwe nze ndabeka bakajiiko oli bakagula ambuulira ne muddiza ebbirize ebbiri nzikuddiza ate bwosanga aguze amasanyalaze aguze yawe nga boddiza omutwalo gwe saagala wombeera nti nze nabeeranga awo nze ngangula yaka anti abakazi be bakyankaana bo anoyayo teyeekwasa society kenda justifying yagulanga yaka ow'omutwalo si ku mukazi So how are you going to say that? No, that is understandable. Thank you. So there are some things. Of course, is kakezo kena dala sanga bwa shaving. Actually, yeah, it's a shaving. It was unhygienic. But you can, of course, there are things you can't go around saying. People say. People say. Well, it's some course of them. But okay, we're just to know your money, just like Kuku you said, for you, you're comfortable on your line of business. Yes. And there are people who are comfortable with people on the same line of business. Omuntu ono because ate neno challenge nene nyonga mwena mukwata line yemwe yemwe omuntu dala what can a man look at ngagenda dating omuntu atategera mulimu gwe like your baby tategera mulimu gwo nenga ayino tukana kutegeera from the start it will not go ababa kan I know kwa kukaza omugezi but paka kati yerabira mujugiza kasita atandika leero okomyewo 11 leero okomyewo 9 nomugala leero tugenda out Friday n'asooka mujja wano nga mukanyuga emukono nga tukuba endongo y'emukono ziba ziyingira 7 nga tukomawo nga tuyingira gavana betufuuka gavana ngaye tutuula ennankulabe kabaala zigenda oyingira 12 omusana gumusanga bweru ffenna nga nti amaaso gakyalibe gati nagamba olulako omutako nga tugende kati tuddeyo eka weebakemu ate ku Saturday tuddeyo same story genda mu bakwano abakazi bo okay I don't know over time even with our sisters don't just take out your dating even with our sisters omujjukiza ofuna omukazi wo ekituufu abalina baalisiiyo ate ogamba obeera wakalizza nze nina gwe mmanyi bulina kwakomawo nnyata naye ati kati abo abantu be batyo balaba waliwo ebintu ebimu ze byendowooza abakazi bye balina okuleka omusajja kasita abanga akomyewo ate ekyokulala bw'aba akomawo wuwe nze nagamba abantu nze bemandi mu maka ga mukazi bwagamba nti sawa 12 wano mbaawo now you moved in yes just like us men can tell us told the one sawa is because Kuku I also can't imagine yes ng'ongamba gwe yaze wange kitokomosawa era kitwali asobola kikola wali abasajja abajoozi naye awo omukuba flampeni okiba flampeni ku mutwe ne guli seetinga nekigenguluotegera omuntu olina ma position gyoli akolaba nti okumpasa mutabani wa namukasi tekisoboka kati bwe boyaga kugira gundi luli amabega nga tufuna we tulava ojje wange togendayo toyindaga kuba obeera oyagala okwata ekkana akantu nojjukira si wange oyagala otule mu ntebe ogaziwe nojjukira si wange
ate abawala abasinga ennaku zino balina obuzibu ogende ewo olina 65 n'omusanga ne ka 45 olina oliwa DSTV n'omusanga ne ka 40 nakusigiramu ekifaananyi most especially as people like that mulina walinga limelight olina obulabi keza ate ogende wagayi ayinza kamagayi waba yanteze camera she feels comfortable gagayi azeewe akumufuna hotel kati nga wana stream ate olaba kati now here is okay naye wamu ogenda yingize mutuveeri nga kamera zikutunuulidde understanding that you people are just maybe in a courtship with women oyingirira ojo oli mbwenzi no I'm dating this guy but I'm not comfortable at his place and he's not comfortable but what you do let him rent out an apartment ate talina sente zikola ebyo ate okuwanga zaaki ate yo mwavu yepiiki zaaki tewali omuntu omwavu wepica eki abo abantu abaavu basinza otutama wano e Kampala osanga akaana n'okateekamu 5 kakadde yajja nantuuyo omwana omukise paka Dubai ng'omutekiyenje kijja kimukwana if you're not safe here, she's not safe there, rent out an apartment. Neutral ground. My intentions zange ebiseera bingi nnyo obeera n'omuntu ng'otya n'okutya because nze njagala bwembeera mu nyumba yate I can be naked I can wear a t-shirt like I can okitegeera happy because I'm in my house like naye kisobola kubeera nzewo Kasuku nenyambala t-shirt nolwakyo gyambala mwina akajanjere ebozyamu ebinyumya abaana bagenda mumayumba gandi n'aberayo bwerere oba kamera emukwata n'emukwata n'abali mulayimulaiti abagenda mu maka g'abasajja ne baberayo bwerere bamanyi bagitirivu abalala nga nabafumbo n'obufumbo oba nakutte nagulu ennyumba ali waggulu eri alaba Kampala yonna kuku kati kankwemu omanyi bagamba abayimbi beeyitamu nnyo kamera because they feel omutegeera you start twetegeera but not for real tebeyagala si bya ddala naye aliwo before with ego and all that talina kyagamba sina kyemugamba ego etera obita naye nga feeling comfortable because you really understand where I come from you understand where you come from kibalanga bo abantu people who are doing the same job shouldn't fall in love. That's what I'm saying. You can get like you can get a PS, you can get a farmer, a doctor. You know. Okay, but okay. No, I'm saying like okay for you you were nurse, but so you couldn't date a doctor. It's understandable. But I'm saying someone else photographer, DJ. Lots of your time. Maybe that's why bali abantu tebategeera katugambe ninayo omusajja wange photographer kyatagenda tegeera nti yes tuyinza okuba wano tulikola but I spend most of your day married kazi zino eriwe eri sustainable man. Thank you. That's why I'm saying. But now. How far is his career? No, because. Yeah, picking a momentum. Yeah, man. Nga dating a Sheila. Ricky Mania nga tanaba ku meeting a Sheila. Now Sheila is a big brand. I respect that. Yes. Now your brand you within some years, tejja kubeera. I don't know. No, I'm sigama mu bubi. Maybe by age. Sustainable. Yeah, sustainable.
kati Rickman ayinza okuba ategeeramuko yalabanga the brands are competing. He's a musician. He's supposed to be in bars pushing his music. Yasalawo okulekera mukazi w'amabaala. He stays at home. N'abeereka n'alinda mami akola omusingi obutokomoka. Prima just said we afulumanga nga naye afuluma. Akushinga n'abazi just said nga ne Prima's muba mugenda clashinga somewhere. Muba mugenda kwetomera awo. One of you has to step down alekere munne. So for you wouldn't date a celebrity? I would. I could. Yeah? Also, this other person. Chengeza kugamba is understanding. Relationship. But Celeb, let me tell you, star power engeri gyeri made. Tewali muntu gwe baali bakubiddeko nduulu n'asigala kyekyo. Oshegera. Nze ntambula ne madamu bench. Nga tulinamu omukono we tuyingira cricket oval. Obwana ne butandika hayi kuku. Naye byange. Omukono ne buta. Takusuulira katali. Otakumemba nga wali ayagala okwekubya selfie ayagala okukola ki? Kati ono n'anyiiga naye ng'ate omuwagizi nina omukolako. Kifaananyi ne bategeera who is in charge. Okitegedde. This is the person I've been talking about. We know together who's in charge. Yeah. Auntie Rickman and Sheila Bagenanga disco. Sheila Bassian $1. Neza we marry man. Since you sabe, we go home. Hey. Okazi na tegera who is in charge. I understand my friend. Nado nyawulo gye nnina nti nze sirina ssente nnyingi naye nina ssente ezisobola okunkolera byenjagala. Olitakigezangako nga nina mukyala wange n'atandika tuli oba mu wedding meeting oba meeting zaki bwafuuwa nebebera ku mbaga yange nti oyiira omukazi ssente nga nziyusa nkubuulira mazima lwaki nina okwesigaliza olwa boss mu relationship emala oziyuza nga mwokyaya akamu oba obubiri compensation ategeere ebintu abasajja balina okubikola waliwo ebintu byolina okukola mukyalawo n'ategeera nti this guy is in charge kati bwemutandika okuba bemutuukeeka nga nti tubale ssente zaffe nze ngambala ssente mutabani wa Namukasa ngambala nti baladola ze bakufuuye mutabani wa Namukasa ozisanga nzifumbidde mu mmere nga nzifumbi sisobola awo mba sikitegedde nze teryasobola agabira mukazi wange ssente nga mmanyi ne bosera ku mobile money banaye webale kuba bulungi Kasuku ng'oli musajja kankuweerezeeyo wano ssente eyasimu nganjasa simukali nga bayinjakayimba kaabwe kalike balina wonna abasajja okukozi bagenda kujja bafuwe ayireni ng'olizo ssente lutaya ng'aziyuza Can never